Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Gwa Farm Business Uganda mwebala batulaba abatuwa ku mirimu ne mu subscribinga ne mu likinga. Bo subscribinga oba oyongera channel yo kugikuza n'abaana batulaba. Mwebale mwenna abatulaba nanga abatunoonyaka abantu abatujulira mwebale. Abantu baje naga abanne nali noonya channel naye kituufu channel ya mwesiya basebo ne banyabo ffe tetuli mu katemba tetwajja ndituze kubanga tuyiya balimi ng'abalala oluusi bakola. Tujja basayira misango naye mbategeeza nti munsi yatu oba mu Uganda oba gwali eyo weetegeke nti kubanga eri abeera ku mitimbagano Facebook emikutu egy'enjawulo ne baba WhatsApp groups ze mubeeramu ne babasindikira olusamu beegenti nga baagala okubanga babajja mu ssente. N'olw'ensonga eyo ffe byaffe abakonectinga naffe mumanye engeri gye tukola naffe ate tubategeeza nti ffe esooka oyina kubanga otegeera nti nno bano beweesize mazima gokka ge bakulembeza. Era omufere ninabyo gye nakola omu ku bakama bange betukola nabo ne baŋŋamba nti naye sebo mukama waffe ate awo ng'okubyewo nnyo. Basebo ne bannyabo ababbi mbayita babbi, abafere mbayita bafere. Kakati abantu bemulaba ku channel zaffe tuba tubeetegereza ne bakkiriza okubanga tutambwiramu era nabo nga bakkiriza nti okulima n'okulunda business. Mukulu gwa Farm Business Uganda logo yasitokena mutwe ante ku YouTube subscribinga no likinga. Abamu bantu kako ne baga emisa matuvu yegwe bulijjo gwe twoge yenze fenga Farm Business wasawo twetowaze tukolere abantu baffe. Era buli muntu ali ku mukutu guno oba balimi baffe tubasomesa ensomesa okuba abeetowaze obukakamu ku lwaki kubanga omuntu omukakamu yaba agwanidde okusavinga abalimi. Ndine mukulu wa Kia pati tutukomyewo okubanga tusoma ku katunda. Mukulu wa Kia oza wodda mubuuza ku balimi kisobola okukola obubi tekisobola kunkola bubi. Abalimi baffe abali ku Farm Business Uganda ku blog ya YouTube tutuuse
kubebaza mwena bagenze nga mutugoberera kuva gye twatandikira okutuuka paka saa zino. Nze amanya nze Wakiya Thomas. Yes. Nga ndi mulimi wa butunda. Omulimi nakinku. Era nga omulimo guno nkoledde ebbanga ddene era nga bingi byenfunyemu. Okuva natandikira okulima obutunda okusooka ddala nali nima nnyanya naye nnyanya nazirima. Nekikukuba ekyambi. Gogamba ekibalo kyabulamu. Ngamba njagala nkubuuza ekibuuzo kyange. Ebbanga ly'otambudde naffe nga farm business ettono ennyo. Olaba nga waliwo enjawulo oba enjawulo teriiwo? Enjawulo nene. Weeri? Era n'abo abagenda otweyungako babeera nga batambula naffe bajja kulaba enjawulo era bajja kukyusa mu mbeera zaabwe ez'ebyennyingiza. Obutunda buno mu paati esooka bwogera nti tuli mu half acre. Tunnyonnyodde abantu abasinga muddeyo mugobere vidiyo eri twagiteekayo. Mugende mugirabe ebadde obutunda buno paati esooka ndoza mwagiraba awadde tebanagiraba mugisharingira abala. Mukulu Wakiya, mu paati eno twagala kutegeera akatunda okuva wano wansi tumaze okasimba, tumaze okumanya bye wateekamuuko, bisoomooza ki by'osanze? Kati akatunda kano okuva wansi okutuukira ddala paka eno waggulu naddala nga wakakasimba waliwo obuwuka obutera okusumbuwa ebikola ebyo nga tebinakwata bulungi. Waliwo wobeera ku ttaka lino eririmuko omusenyu waliwo enkuyege zisumbuwa nnyo ekikolo ekyakatunda zagala nnyo okasala wansi awo. Then n'emmese emmese zisumbuwa zagala nnyo okusala ekikolo naddala nga okireseemuko omuddo nga tekiri weeru bulungi nga tewakoolawo bulungi. Kati ekirala lwakuba nti oluusi oba wakamala okufuuyira enkuba netonnya. Enkuba nebeera nga ejjako eddagala eryona. Kati olaba wano twafuuyira juzi naye kati jjo lwonna enkuba yasiibye ng'etonnya kati olaba eddagala eringa eritaliiko tulinga otutafuuyira. Kati ate kyetaagisa enkya oba juzi oluddako tubeere nga tuwongerako eddagala kuba olaba ekola liringa eritaliiko yadde eddagala etondera eddagala. Kituufu. Naye ate wakayita lunaku lumu nga tufuuyira. Naye ate ekirungi ekiri ku butunda tebulinga nnyanya kuba kati ano wetwateekako eddagala liba nga limaze okukwata enkuba niweba nga etonye n'erijjako liba limaze okukola omulimu gwalyo ogusinga obunene. Kati wano niwoba nga olese wiiki namba tewabeera nnyo impact nene nnyo, tewaba nnyo obuzibu bw'amaanyi, tewaba buzibu bunene okusinga nga ennyaanya. Ennyaanya wobeera nga omaze okufuuyira enkuba n'etonya nebeera nga emaze okujjako ero eddagala eryo kitegeeza nti eba esigadde nga talina ddagala. Olina okukeera enkyate ozeeko eddagala. Naye kati buno obutunda oba obusobola okugumiikiriza mu nsawo noba nga ofuna akasente kola era noleeta eddagala nozaako. Yeemu ku bisoomooza by'osanze. Ebirwadde tibiba tebinaba kutawaanya. Ennimiro eno ngenze nga njirabira bulungi kuba okuva mu ntandikwa paka saawa zino ngifuuyidde bulungi ebirwadde tebinsumbuyeeko mu nnimiro eno. Okujjako nga binajja mu maaso naye ate engeri embeera gyerimu ayinza obutajjaamu ebirwadde. Ate era bw'obanga oli mukugu ate ng'otambula n'abakugu kitegeeza nti oba togenda kubanga olumbi bw'oba osanga obuzibu obufaana butyo. Kitegeeza ebyo ebimu abantu abamu batya okulima obutunda ababbi. Okyewaze otya ekyo? Kati ababbi kuba kati nze n'ennimiro we natandika ogirima ngibeeramu nze zekka. Kati sisobola omuntu niwabeera nga omuntu omulala aze mu nnimiro muno olwedde banaiba baba bambulira nti waliwo omuntu ali mu nnimiro nobeera nga ojjayo nga bukyali oba n'okuba essimu omuntu yenna n'abeera ng'ajjayo niwaba nga ayitamu buyisi aba balina okumbulira okujjako ekiro. Naye Mukama Katonda abadde akyanyambye badde sinasangamuko obuzibu bwakubba mu butunda. Tebanabubba? Badde sinabulaba. Sebo omubbi yali eyo yabba amabulooka naye nga buli wava ku mulimu waayita oli yayiwa amabulooka ge buli lunaku ng'alina otwalayo bulooka ejeegi naye ng'ono tamanya. Sebo buno obutunda bubadde kwebuli lwakuba twamisingamuko engeri gye tubeera bizi okujja okwata vidiyo obutunda buno eno. Naye ndowooza mu vidiyo eri esooka balabye akatunda akasooka kabalaze engeri ntino kabadde engeri gye kaali ku nkolo nga bwe kaali.
naye ssebo omusajja bamubba buloka trip namba naye nga tamanyi limulimu kati ssebo ewakinkubiza ki ku nsonga ya security ayinza okujjana n'ogolayo nga buli kiko najjayo nga kamu obuzibu tobusanze amade sinabusanga kuba alaba nimiro eno tewali lunaku lwempisaawo nga sizze mu nimiro eno mba notuuka buli awali akatunda ku kikolo nemanya nti kano katandise okwengera mba ntera okalaba nga wekali ate niwoba osanze nga bajjewo akatunda era oba otegeera kuba nze nyinza otuuka ku kikolo bwendi nendaba nga akatunda kentera okulaba tekaliwo nsooka nentunula wansi ogenda osanga nkagudde wansi naye mbadde sinasangako nga bakatwala kuba oli niwaba ayita nga ayagala katunda abaana oluusi bayita okakuba akolabaako naye bwe basanga akatunda nga kali akagudde akenvu bakalonda ne bakasuula eno wansi ne bakongera eno abanga tebakatwala okujjako nga nze kenyini gyendi ne bangamba tuweeko akatunda ne mbawa nze kenyini yesebo waliwo omusajja omu yali agala kola naffe nga farm business nga yali alina business jajyogerako nebagaa ne business eyo ngitaddewa nga tuli awo tulita nagamba nze temutya naye nga omusajja oyo alinga omukkiriza nti koyenze nze kasa malobako eyo business mukindekere nze nina amagezi amalala genkola ngenda omubuuza ne mugowayo amagezi g'okozesa obutebanga ogira koye nze nina emiti gyange gyenkola ki wakimbuuziza tubanga naawe olina emiti ssebo ye ssebo wabigaana ekyo kituddizaamu ddala amaanyi kakati mu kuwakiya tumaze okulaba ebisoomooza bimu ku bisoomooza byokola ki byobadde osangako okwo byoyiseemuuko ebintu tumala okuba nga tukyegera omulimi ali eyo waliwo abalimi abagamba nti naye akatunda kazibu kalina emirimu ekibuuzo kyange osiiba muno kubanga odde obadde nga akiddamu naye kankikubuuze kubanga ongaye newoba toliiyo osiiba wano ng'okola ku butunda kufuuyira kwegamba mulimu muzibu gutya kubanga ebikondo ebiri muneeno imbiraba n'omwana omutaasa obisitula katate diyo abagamba nti olina okukozesa agakondo gali gennyini oba okitegeera naye nteroga abantu abasinga nti nekiva ku ndeega ya gozi waggulu olikuba abantu baba balaba nti akatunda kano kaliko emitindoozi oli kugiraba egiri okuba nga giyitako waya ziryoke zikole ki ziryoke ziyiteko bagozi alyoke ayiteko yesebo ekibuuzo kyange bwe kityo kati akatunda kano emirimu egirimu nze bwembeera nga nzizeeyo okola olunaku kati nga leero lubadde lwa sande sizeeyo ku makya naye olweggulo nzizeeyo ntuuse wano ku ssaawa nga 9 naye era ogenda okulaba mbeera muno nembeera nga nandizaako obumu oluusi empewo weba efuuye amatabi amalala ne gatunula wansi nembeera nga ngasitula nengazaayo waggulu kati bwe bityo naye era nina emirimu emirala gyenkola kubeera gino emirimu ngibeeramu egy'obutunda naye nga ne nasale bed mbeerayo kubeera nasale bed yeetaaga ebiseera bingi okusinga enimiro kale sibeera wano wokka nyinza okujjako wano nenambulako mu nnimiro yange nsooka nenandizaako buno obuntu nenjjamuko gano bino ebiragala ebikola bino ebikaddiye bino wemala okuyitamu awo nze nenzirayo waka nentuula abakozi ngenda mu mirimu emirala olina abakozi bokola nabo nedda wano mbadde sinafunawo bakozi kubeera enimiro ntono nsobola ojja ebeeramu zekka okujjako eyankolerako yasima byakuteeka bye biri ebyalinga asimye 7 ebimu wamu 7 kubangera ng'omukozi wa ne wano mu kuteekamu ebikondo yasimako ebinnya ebyo yansimirako kanenziza nenzisaamu ebikondo netubeera nga tukola n'omulala yanyambako kuleega goozi naye bisigadde mbyekolere zekka kituddizaamu ddala amaanyi akatunda kano okukula nga kamaze ekimuli tubuukemuuko nga kamaze ekimuli kamala ebbanga ki kati wekaba nga kamaze okuleeta ekimuli kikatwalira emyezi 2 kati olaba nga kano bwe kaba kavaayo kati katwala emyezi 2 ne kaba nga katuuse ku ddaala eryokwengera katandika oleeta kala ya papo myezi 2 kaseena kwenkaaga ne ziggwayo kaba kaleese papo nga katandise okwengera era oba okugenda kakunguliramu ebiseera byennyini oba kaleeta kala ya papo kungulu kuno ku kikuta kitegeeza nti wayitawo enaku ekinene nyezo 3 kaba kavuddeko nkagudde wansi omulabe waffe omulungi oli ku mukutu gwa farm business Uganda eno tuli ku paati 2 tutunuulidde ebisoomooza
mukulu wa kiya byasanze kankubuze ddala lumu ekibuzo tukimalirize ddala mu ntandika okuva w'otandise birungi ki by'oyinza oga nti mu myezi gino ekisone ennyo oba esatu egiyise ndabyeko ebirungi we biti kati olaba akatunda kano okuva wenakasimba wayiseewo emyezi wona giri mukaaga kati naye kati mu myezi omukaaga okimanyi ng'ennimiro eno okuva eno wansi eno ku bigere eno ku magulu eno ku nkolo we nali nakatandika okunogako obutunda nasooka ne kiro 10 mu nnimiro eno kiro 10 kati kiro 10 nga buli kiro njitunda 15 nembeera nga nfuna emitwalo gyange 5 kati bwagenda nga bweyongerako mpolampola okwengera kati ebiseera bino naddala mu Desemba awo mbadde nzigiramu ddala kiraana nga buli wansi bwakatandika kati kitegeeza nti eno waggulu bugenda kubyamu kiraana buli lwonoga egiwera kuba wano ennimiro eno bweri wano suubira ogiyigyamu ekiro nga 2 kiro 2 buli wiiki kiro 2 esobola okuvaamu kiro 2 okusinziira ku ndabika gyerabikamu n'omuntu asobola okulaba simanyi kamera yaffe nga weri okubanga ebalaga era oli kugiraba nti nnima eri green bulungi eri green nti wano ekikolo kino kankiyiseemu amaaso nkijoge sebo kale bwona obulaba nga bulungi kale n'omulimi yenna yalibadde nga yeetaaga okulima asobola okufuna amagezi agasingawo ng'ayise ku farm business n'aba nga asobola okukikola naye nga nze bwenkikoze sizoni eno bwekirabika ate si yeno ennimiro si yeno yokka waliwo n'ennimiro endala ze tugenda okubalaga ezigenda okubalagibwa mu maaso awo nazo gye ziri Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi, webale omulimi waffe okubanga otugoberera nawe omulunzi gamba nti subscribinga, likinga, sharinga linki ekirala wewala abafere 2 kubongoota naye tegeera teriyo abayinza okujja nga beegwanyiza mu inbox zammwe. Ffe Farm Business Uganda nyonge kubajukiza ffe tujja mu inbox za muntu tulina WhatsApp group ffe ne WhatsApp group abalimi baffe oba abamu betukola nabo ze balimu bosi ye bayingirira omulimi nti nno jangu okoleko ne Farm Business nedda naye ffe gw'omulimi alina otunoonya kitegeeza tewaba awajja n'agamba nti ndi wa Farm Business Uganda ekitongole ekyabalimi n'abalunzi tukuyambako okuteekera faamu yo ennimiro lina ettaka lyo liryaga likulaakulanya liteekako butunda ffe tusobola naye twebaza mwenna abatuwadde project mwebale nnyo era ngamba nti nammwe abala mutwongere kubanga obutunda buno twe project tukusimbira akatunda nawe togenda kubanga wejjusa. Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinzira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kwoteka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omuttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba
0761480004. osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752838489. Farm Business Uganda, Farmer to Farmer, mulimi ku mulimi.